Onkoze bulungi nnyo kubanga okyatambula nange mawulire gaffe ag'omunyo ku 3 kitundu kya 2 nkwaniriza era tugenda kubanga tutambulira wamu okutuuka ku nkomerero kansuubire. Ekitundu kino katukitandike n'akanyomero kaffe ak'ebivumbuddwa. Tukyali ku mboozi eya Evelyn Nanyonjo. Emboozi eno etuyigiriza bingi naddala bwe kituuka ku nsonga ez'eby'ettaka ssaako n'amayumba okubanga naffe tetufeerwa gigoberere ate nawe kijja kuyambako. Wiki oba mwezi nga gumu oguyise Evelyn Nanyonjo ali ku kye Saudi Arabia yatutuukirira ku ssimu ng'ayagala tumuyambe okuzuula, okulondoola oba oliawo n'okutaasa ssente ze yali awadde Heedimasita we kati omufere Dunia David Yiga ze yamubbako ng'amusuubiza okumugulira ettaka e Uganda. Kati n'embeera ng'omwami ono oyo David Yiga nga muswamidde ku WhatsApp kubanga sina walala we mufunira. Mubuuze munnange biki ebyavuddeyo bannaye nga talabika nga yeebuzaabuza n'atandika okwebuzaabuza olwamukwasa ku ssente ziri $1,600,000 n'ekitundu n'atandika okwebuzaabuza eyali alabika ku WhatsApp ng'akeera n'akuweerezayo ekyawandiikibwa n'akubuuzaako munnaye bwakedde. Nanyonjo yatulombojjera butya bwe yatuukamu okuwa Heedimasita Yiga ssente ze. Kyokka oluvannyuma laba bwakizuula nti yali amufeze. Ekitegeeza omusaala kumpi gwa mwaka mulamba gwakoledde Yiga yali agumeketedde mu lunaku lumu. Ng'omusajja atandika kwebuzaabuza nga mubuuza nti ettaka mwaliraba nti twaliraba walungi nnyo era wali osobola okukolerawo emirimu gyo biki walungi wazibu. Nga mugamba oke kati mwasasula nti twasasula $1,600,000 n'ekitundu naye lwakuba kakati lawyer simanyi yali taliiwo ebintu ate omukisa gw'ofunye Evelyn wali awantu wakyapa yiika eyakyapa ne mugamba okakasa nti ye. Okunoonyereza kwaffe kwalimu obuwanvu n'obukko twalina okutandikira ewa maama ku kyalo kyengeza eyatulaga butya Yiga bwe yamuferamu okukakkana nga ssente za muwala we zonna obukadde 8 zimututteko. Yamusindikira oba ye yamusindikira kubanga nze yansindikira $1,000,000 manya $800,000 ezasemberayo ddala tumaleyo ebbanja kati nga nsanga mukulu kakati mpe sente mbadde nzinonye ngende mmaleyo ne mugaate tugenda ffenna kyate kyetaagisa genda ffenna nze ngenda tukole ki male enanka mbaleetere endagaano yamu konze yansanga na mukubo yiri nga nzija nga ntole $800,000 nga njimuwa ng'azongera ku ze baali bamusindikidde ng'agenda. Tebyali byangu n'akatono. Twalina misoni ey'okusinkana Yiga era bwe twamuliimisalimisa mwana essanga twagenda okutuukayo mwana tunga awaka we yali abeera adduseewo era bwe tutyo awo taddangawo ne gye buli eno. Jjukira twali tumaliridde okubaako kye tutaasa oba ssente za Nanyonjo oba gamba ettaka bwe libaayo lye baamugulira. Isima Kayongo omu ku bakulembeze eggobero y'omu ku baasooka okuyamba Nanyonjo ono bye yayitamu tebyali byangu. Okwogerezanyanga naye nga mubuuza ebyayiga nangamba Yiga tekyamufuna naye kennyini nsalawo okunoonyerezaako ku Yiga mbuuze bwe mu kiganiro gye yasula nangamba yavaayo takukyabeerayo. Kati ngenderamu okwogera ne Eva nga ngamba mbu baamugaye simanyi abeera Matugga okyamira Matugga. Nga tumaze okukakasa nti Yiga aliko ekibanja kye yagula era nga tukizudde nti nnyina wa Nanyonjo yali yamuwa kicupuli si kyapa. Twasalawo tweyongereyo ku kyalo Kasejjere naye byonna tubikola nga ne poliisi eri ku muyiggo gwa Yiga mu bifo eby'enjawulo mu Kampala era e Kasejjere twatuukayo
ne tusinkana ssentebe waayo Robert Mukasa ebyaliwo nga yiga agula ettaka ye yasooka okubitubuulira. Oluvannyuma twalina okutuula ne Rogers Nalumoso, ono ye yaguza yiga ekibanja kyokka nga ssente ezakigula za Nannyonjo gye twamalidde ng'akkiriza ekibanja okukiwa nkuba kyeyo Nannyonjo akolereko emirimu gye. Ne bampa emitwalo 7 siddamu wadde n'okukirinnyamu. Nze kasita mpa balance wange emitwalo 7 siddamu wadde n'okukola ki. Ekibanja twakirambula kyonna era ne tukibalaga. Era Nannyonjo asinzidde mu kiyumba gy'ali n'atusiima olw'okubaako kye tumukoledde ne tununulayo waakiri ettaka. Nintuuse okusiima kwange eri Pastor Bujingo olw'okwebaka n'alowooza ekintu kino n'afuna okwolesebwa kuno olw'okuteekawo short media eyambye abangi. Pastor weebale nnyo, weebalire ddala, Mukama akikubalire. Ninneebaza Mr. Robert Mutebi. Mukazi wattu essuubi lyali limuweddemu kyokka wadde yiga tukyamunoonya musanyufu nnyo nti waakiri alina w'alitandikira ng'azze e Uganda. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.